n'abayimbi wa Uganda Spice Diana Namukwaya Hajala. Diana, twogere ku luyimba lwaffe olw'olunaku olwaleero. oluyimba ng'ennyimba endala zonna it's a club banga ya lwa vibe nga bw'obirabye. Bantu manyi kati bintolozo ebimu babiwulira kati tulina bye tubayimbira osanga banaabiwulira tutambulira awo. Kati mwatandise kuba kidongo. Nze mixinganga ebbanga lyonna. Mixing bawaayo message bawaayo love music nebawaayo banga byonna nobawa kati nze bampita birungo mukwano spices kitegeeze emmere tewooma nga temuli butungulu temuli nnyaanya katungulu kimu byonna emmere ewooma byonna byonna biri omwo. Yes, kati nzijayo kye bayita true definition of spice. Naye bw'okubye akayimba kano ogambye nti era abateepima ku birungo bo babirekere ddala. Teri kisinga birungo mu mmere nga temuli birungo tewali kiyinza kuwooma. Kabe boiro ageramu ebirungo. Tulaba Shiba ye yavaayo n'ayimba akayimba. Tonziza mu bantu balala. Cut. Period. Akayimba kano eno wakayimbidde ani? Gwe ne bbaawo n'abanyumirwa vibe. Kubanga waliwo paati nga zirina gye zigenda direct. Waliwo yagamba nti tongeza ku birungo. Akanyumirwa akatwale nga bwakagala akanyumirwe tugende n'ensi. If the shoe fits wear. Yambala bwambazi. Bwe kutuuka yambala tugendera awo. Ebyokya tusumulula byokya twokya kwata ku bwokya mu ababi. Frank ajja yakute video eno bannaye I'm excited. Yakuba zirizi ango weziti. Weekend eno ebadde naye nga tugize otaddemuko ka fake feminist. Byokya tusumulula byokya kwokya nako mwekali. Nze bwe ntuuka mu ffo bikyuka bingi ne nkyusa bangi. Nze bwe ntuuka mu ffo bikyuka n'essonyiwa bangi abakyusa langi. Tudde walala. Next. Mary ndeka nkole shoot. Frank wuyo ali ku kiddo aninze. Weekend ebadde mpanvu mubaddemu ebivulu bingi mwe mwabadde n'ekivulu kya Gabi Ntaate. Wabula baavuddeyo abantu bangi abaagambye nti n'ekivulu kino kyamusaze kubanga yagaana abayimbi b'ensi okubeera nga balinnya ku stage. Ekyo kyogerako ki? Baamuvumye n'omuvuma ne basanyuka n'ossanyuka. N'ekivulu naliyo tekyamusala. Amazima ga Katonda. Nali mu VIP era nalabayo abantu n'eryo nanga nengerayo abantu. Yeah. People came bambi bamusupportinga. Honestly naliyo najja sawa nga 3 paka show yaggwera. Bantu bamusupportinga just ebyo bibaawo. Obimanyi naawe. Tekyamusala. Kisaze kye kyotegekera abantu era abazze babeera bantu bo. Oyagala omuntu akikola atya. Gwatazze well and good. Azzeyo owuwe yazze omusupportinga. Twakulaba naye wali ate nga abayimbi b'ensi babagamba temulinnyayo. Peter munnange oza neetwala nze gye batampise. Nayitibwa. I supported her. I bought some tickets. So she's someone I know. Yeah. So kati omuntu wampita ate ng'obudde mbulina oba nsobola obbufissaawo nga nange mmanyi ndi mwetaaga oba mmwetaazeko nambeererawo before it is okay to support them. Babadde bagamba nti ekyamusala lwakuba yagaana abayimbi b'ensi okulinnya ku stage. I don't know. Simanyi ebyo byabwe era ojja bambuuliza babijjawa ba professor. Okajjewa oba bakajjawa. We Nzijamu. As a musician. I don't think it's musicians that do. Kubanga omuyimbi nga full figure. Simanyi. Well, kankubuulire. Simanyi kuba saabirabye siyinza kukyogerako bwentyo naye buli omu aba n'ensonga anyway. I don't know. I can't speak for people. I don't know why omuntu abakola kyakoze okitegeera. I'll speak for myself. Sinza kwogerera muntu okitegeera. Ye kyayogedde ate nze nkiweereko opinion. Was I there? Play. Mzungu agamba play. She knows what she's supposed to do.
omanyi first time mukola ekintu bonna abantu abazze okusupportinga it means everything kubanga si kyangu taking a courage n'otekayo shonoga gyeri si kyangu ne bazijjayo oba ne batafunirako ddala she did so well okubeera nga yakajja ne mu industry banga sidde ne industry ya gospel you know she did well yakoze kimugwana for the first bit being the first time yeah kulekayo waffe Febusi twavuddeyo mazima mwavuddeyo twavuddeyo twanyumiddwa sho yabadde etya like generally yabadde nnungi nnyo it was really nice bantu kyabadde massive ndoza I'm sure you were there performances naze bit late because nabaddemu n'akavulu but nasanze bikyanyumira ddala just ekisooto kye kyatukoze akakuba nti katonyeemu naye twakubye disco nange nayiseeyo naye tebibula mujjukire obudde wadde bwankuba bisooto kwegamba byonna bibaawo bya katonda tomanya naye kasita kyatambudde bulungi no one was hurt waliwo campaign bayimbi banno gye bali mu kukola eya mental health oba wagirabyeko bata sinaba like nga bayamba abayimbi abatali bulungi mu mbeera okubatwalako mu rehab n'okubeebererawo nga gwe Spice. It's a good thing kirungi nnyo we need each other nze mbagamba ebbanga lyonna nti industry n'abantu bayita mu bintu bingi Mary people go through a lot of things so ng'onoonya ne gweyogera naye kubanga ejjudde nnyo abantu abali fake everywhere fake so si kyangu kufuna muntu akubeererawo oba ategeera ky'oyitamu okitegeera so it's a good thing era yenna akikola oba yalese idea eyo continuing that's very nice yeah tulaba ne Wizo mukwano gwo nnyo naye abaddewo embeera gy'ayitamu ebaddeko emabegaawo awo we bamurekodinga akavidiyo nga si kalungi kati nga ggwe mukwano gwe ovuddeyo ko n'omuyambako mu mbeera era kati ekintu ng'ekyo kyonna kyemba nina okukola oba kyemba nteekeddwa sinza kikoleera mu lujjudde mbagambe nakoze kino nakoze kiri bangenda kukola kino eno so it's between me and him and his family that is if I have to do something about it yeah but just keep praying abamwagala they should keep praying for him because we all know tumanyi what he is going through just twefula nti tumanyi but if you have ever lost someone a brother or family member oba omuntu gw'oyagala ennyo you know what it means yeah ate buli muntu alina omutima ogugwe abamu bali strong abala bali weak mu mitima gyabwe so we should just forgive him olaba ekintu ky'okumurekodinga ne bakimuteeka mu kamera kyali kituufu omanyi saagala nnyo kwogerera bikolwa by'abantu sisobola nnyo kuba niwegamba si kituufu oba kituufu tekijjaawo nti omuntu yakikoze oba abalala bakyabikola because buli mwana nentegeerayo nendowooza and they have reasons why they do things kati siyinza kwogerera bantu nga tumaliriza Diana tulaba waliwo vidiyo eyatambudde ng'abaana basaba Spice ku kacupa ka yaketi ki ekyabaddewo ebintu ebyo kyamunda I think njabawa I will tell you a reason why it was like that ya maasawo luli eri omuntu abadde agula ka yaketi n'agamba tunywa ka Spice katamanyi kyanywa kitegeera but well bikyatambula bulungi nnyo just ekibaddewo oba bibaamu like mu production muyinza oba nga mulina akantu akamu ke mutasobodde kufuna but you have to keep going naye abantu banywa ka Spice banywa ka Spice babadde banywa akazaako naga Spice awoma banywe ka Spice kuba era ka Spice ko kawoomu tewali buzibu toyinza kageza na ku kintu kyonna kirala Mary ndeka